Waaliwo engeri y'okwekalakaasa mu kiseera ekyo ey'okutambuza ebigere okugenda kukola gye twayitanga walk to work. Kati mu kiseera ekyo poliisi yanzigalira awaka ne yeetooloola amaka gange ng'ebeera ku ttaka lyange, kwesula kwekolera buli kimu, era nga sikirizibwa kuva waka. Bwe ngezaako okuva waka nga bankwata ne bantwala mu kkomera, olumala ne bankomyawo eka ne bansibira awaka. Ekintu ekyo kye twagala kiggibwe mu mateeka gaffe, ekiwa abapoliisi obuyinza okukwata omuntu we baagalidde nti balina bye bamulowoozaako nti asobola okumenya amateeka ge batayogerako nti agenda kumenya etteeka lino oba waliwo etteeka eddala. Ekyokubiri ne bakusibira awatakkirizibwa kusibirwa abantu, kubanga ewange sikkomera nti onsibire ewaka ewange. Bw'oba oyagadde kusiba omuntu ng'alina etteeka lyamenye, omutwala mu bifo ebikkirizibwa mu mateeka okusibira abasibe. Obujulizi bwaffe bwonna twali twabuwadda kooti bugye obuli mu kooti. Kati bagambye Attorney General naye addemu mu bujulizi bwe twawa kooti. Naffe bwe tuba nga tulina ebirala bye twogera ku Attorney General byazzeemu tubiteekeyo mu wiiki 2 balyoke batuwe ensalawo. Ebyo byonna bikolebwe mu wiiki 2, oluvannyuma ensalawo ya kooti eritutegeezebwa ddi lweribeerawo.